kati abekireka bajja kwita okuyita liri erinnya lyewatugamba naye bata eryo lire balekera musajja wange saagala liwulire twafunyo munange we are in love watondaba gulo bana njagala mwebaza oba fukamira njagala lwakubanga omuntu yakulonze kubo wanje banange ate oba mpulira nga njagala nakolera maama we baby shower nga yaki baby omulungi baby boy ano bwannemolera ko twala eri kutubiddeko omwami wange SL kankomaawo webale kundabirira banaye wamoyi wagenzi wafenga bigali bijja kujja temufaayo atatubuzaza wagenzi mubaala olaba omuntu asana okwagala okukola baby shower maama we okumuzalira baby naye manye yazaalira omusajja bannange twanditandisa okubakolera baby shower ali consistent ekintu ekyo kyogera ale kusinya ogulo yakwesimbawo mukwano nedda osigeza kuya emmere lero tulya kugwe babaleetera ebyokulya wangi how long wategedde otya mwakamala bbanga ebbanga sijja lyogerako kirabika mukyalimu gundi mukwano wotukira okwagala alabika nedda alabika konoobala amabaati mpozi wagamba obala mategula kale konoobala maama oba ogalaba siiringi kale konoobala siiringi agenda oba obala obusiri obuli ku siiringi nabbubi naye ebyo kale mbijjayo kati simanyi Bambi, oh, that is very good. Yeah, he's a nice man. Thank you for loving me, baby. Wamgambye ayagala n'abaana bo Vidi. Mwasisinkana ku social media? Nope. Somewhere. Wali otudde? He sent someone, Jane. Yajja nga ndaba. Chavaamu. Ne bangamba. The magic word. Talanta. My sunshine. Pita kabite. Banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Hamokasa Road. Gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko. Ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene. Bantu bangi balina ekizibu bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tuyina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Ssenjobe. Were like squashed? Were like squashed? Akajja kali mu luzungu. Chechi Kali squashed. Obudde nga dress eri squashed. Squashed. Nedda ndabanga dress eri ndabanga nga atasa. Mama kiki ekikuleetedde obutasi? Mbeewa like see that space mbobanza ageze nedda mukwano. But welcome to Love Life. Bina Baby is my name. Tuli wano ne Ashley. The beautiful Ashley, the scaffolder. Scaffolder. Ndi scaffolder nayongeddeko n'ekitiibwa ekirala. Ayina kyagala tumwongereko. Oleki?
kansala LC5 Wakiso district abantu b'Ekireka abantu b'Ennaalya n'abantu b'e Kasoko so mundabiranga ddala bannaye mutulabiranga ddala era tunoonya ssente akabonero nkumbi ndi wa DP nzijudde ku kkaadi ya DP njagala kuweereza abantu abakyala ba single mothers nena tuli single mother wagamba siri naye ndiwo ku lw'aba single mother siri ne bakuvuma nalabayo n'agamba kyokka n'aseka waliwo yagamba kyokka n'aseka that's very true naye mbagamba tetunatandika kati omuntu oyo njagala kumuwabula yes ebintu bino tetulina kubeera sad simply because things didn't work out with our men. Yes. Bibaawo kati kitwale nti omu ku bazadde avuddewo. Nekyo nakyo omukyala kimufuula single mother n'omusajja n'afuuka single father. But I read about it and you were so right. Abeera n'abaana yabeera single parent. Yeah. Gwatalina abaana toli. So abasajja abazungu era akweyanjulira n'agamba I'm a single father of 5. Yes. Naye wano anti lwoba ofudde awo kulumbe wennyini akuddirira mu bigere abeerawo. Gwagenda okuzzaawo. Abasajja beekwasa nnyo kuuma abaana. Banaye Solange wamma. Nga kalungi. Kali very soft. I like the fact. Yes. Banange it's really nice. Neeranga ka Solange kano. Nange kenkozesa Dodo yakampaako kankolera kayitirivu. Women's syrup. Ne kagwawo n'engula. Ate tebabuseera. Ogenda kumpa n'akalala. Mama nga neeyanzizza. Nange tegatoyanziza nnyo Solange. Because kati kano kobeera ng'ocampaigning oluusi bw'ogenda mu cramps engeri gy'ofaananamu si kiwantu watuuse mu menopause. Onnaba olabika okyali muto. Wano ffenna tewali yatuuseemu. Ffenna tetunnaba. Oba nange sinaba. Tonnaba ddiya. Tonnaba. Era wawa bayina gwalimba nti abalimba. Mama wange yangambye nkooye naye buli program gyenkola banenze endabye naye leero mbadde sigenda kyogerako nekijja kati kyeŋŋamba nti gwali eyo kati nga bakampaininga nga Honorable Ono gwe tulina wano oluusi omusana guno gubakola bubi ng'oli mu nsonga naawo nga bw'onoonya obululu kano sooka n'okayuwayo onyigamu bw'oti nyenyaamu then afterwards akacupa kano kakava. Olaba wembeera ku katuuti netandika okwenyola ne bagamba Honorable abadde naye w'okanywa ebyokwenyola omwana ali mu bibuuzo kanaba kugenda mu bibuuzo akanywa n'agenda mu kibuuzo. Bannange yes ekibuuzo kayitirivu kalungi n'ebibuuzo classes abalala even deadlines. Do you know even deadlines mu office abalala they've also missed promotions like I told you. Buli omu ng'amanyi nti oyo agenda kubeerawo kumala wiiki namba nga office yo nene yamanya nti ogenda mu nsonga nga buli lw'ogendamu omuntu amanya. Ate nze nalina heavy flow naye lwe nakanywa nerekera kayamba kalungi. Okasanga mu drugstore oba mu pharmacy. So right now they're giving back to you w'ogula this bakubeerako the 4 pads and liner. Wow. Gundi yange ogisimuludde. Certified by NDN. Yes. Tegeza eri very organic. But even storage is njagala kateekamu katwale neyanza kano kalina seal bana tebabaguze ebintu ebitaliiyo akantu kakano kaliko seal n'expiry date tebabafera bannange. Solange women syrup. Yes. So badde bulungi kagulo kansala tubbi campaign zimpuuba mugenda bumpaako mbugabire abakyala b'e Kasoko n'ekireka mu Kirema nabo mbagabireko obuntu buno. Tulinayo abaana bali disabled abawala ab'obuwala bayinza okuba balina similar problems nga kale mujja kumpaako
ng'osasudde ngenda ogenda gula agenda kubeera gundi LC5 owama abantu bagenda kusonderako sente z'ebipande nti but I'm happy that we are having people young, the youth coming out Getting to into getting into politics. It's really good. It's just that badengenda gamba nti nze lwakuba nenzijukira sikyali youth badengenda gamba anze ndi youth anti nedda like badengenda gamba the young nengamba kati nengamba neera ndi yanga byonna kati gwe oba olowooza tuli but I'm also you are being around you to then makes me young. Nange vane kwekyo okutako omuntu atakumanyi in real life omuntu okyali olabika bulungi. Thank you banange webale sabanyereso lyakozebwa Pax leka muna abalonzi mbawane leka abalonzi mbawane omanyi biri ebya self care bwobeera ng'olina points zo ng'olina kati n'emu ewedde Pax leka mpaana abalonzi bange mu Pax amu emimwa gya black leero muwadde gyaki Pax kwegayiridde bambi leero emimwa gezaako ggi leero ogenda tusomesa kize n'ekitabo basiba banvuma bane ebbina abeera awandiika ki njagala kuweereza nedda assistant njagala kuweereza abantu bange nina passion ey'okuweereza abantu batuwe ku chance naffe tukyuseeko ku mbeera eri ku kyalo exact mu bakyala mu bavubuka mu baana abantu babalonda ne beesuulirayo gwa Nagamba ne baba mu byabwe kale nze njagala bampa omukisa sigenda basuubiza bingi naye njagala bampa omukisa ebikolwa byange bijja kweyogerera ate ekirungi abantu b'e Kasokoso Kireka ne Naalya baninamu obwesige naye ng'obadde weetaba mu gundi mu community era abantu bamanyi era buli we bandaba I'm very sure bakola ki ne banneiba omanyi tutandikira ku neibawo abali mu nju muninde muko mu campaign zitandike mujja kuntegeera nze gwe mulaba wano e Kasokoso Ekireka Naalya kale eyo yo bamanyi naye si kingi naye ku luno bagenda kummanya kuba nzija because bw'ova otandikawo otyo naye kati ebyennaku zino halwa kubanga gundi ebyennaku zino nga bya kala gy'oggiddeko bannaye essuubi gyeriri ab'ennaku zino zekyendaba bavubuka bo kasita atowa order n'agamba red oba yellow kati surprisingly nze owa green oba bagenda kujjukira ddi mukama ansaasidde nti nange n'owakala endala njagala era mpagira kuluna abantu bawagira abantu tebawagira Puluno bali nnyo ku muntu. Why do you think Puluno? Why are you saying Puluno? Kubanga yitamu twogera n'ebintu ababaddeyo bye batukoledde tubirabye kati tebakyayagala bya kala. Muntu ono anaatuweereza, omuntu aziika, omuntu abeererawo abatuuze, omuntu awangalira mu batuuze. Naye ekintu ekyo kinsobera. Why do people think that bwe mbanga nfuuse kati nga nkiikirira society or community that I need to okuziika. Okuziikirako abantu ogenda okulanga bakugamba gundi yafiiriddwa like kiringanga nti ku musala gwe mufuna kuliko ze mbale no za mubeera mugenda kuwaayo birowoozo naye abantu abasinga balowooza nti kati kostoofuko omukulembeze olina kuziika sente gobera otereka sente zaawe mukazi we olina okuddukirawo obitegeera ebyo naye munaye ekyokuziika kya buntu. Yes, which is okay. Ekyokuziika kyo kya buntu whether mbadde mukulembeze oba nedda mbadde nziika. Era abantu bakimanyi. Ate era mbadde muntu w'abantu even before joininga politics. Naye munaye bantu bagamba muziika mwagala kuweza namba eri baziika naye nze nagamba omulambo tegusobola kusigalawo n'abantu ababiri baziika. Do you think people munaye bury because of that bobanoonya abaziikirako? Tukyogedde kankuwe emboozi ebukota eyo sigenda kumentioninga mannya nakulira bukota awo ng'ewabidandi abantu bawo ntumiddeko Ibrasali ntumiddeko Eli ntumiddeko nakutumira abasali n'abalala ngenda batumira ntumiddeko Hadija Kisingo ntumiddeko Kim Kisingo
banange n'abalala abewa Haji Ssekimwanyi abewa Mzeyali wa Flogutu late Misa Lubwama mbatumiddeko bambi mwebale kujja kunziikirako muzeeyi wange we yafa. Oh dear. Kakati Hello. kitalo nnyo mukwano. Mbadde simanyi tugende. I told you my late dad yali asibira mu pesa limu. I told you about it. Hey, I did. Akakaye temwampa mabugo. Mugampe naye temuteeka ku Airtel ago gaba mata MTN kwe bamanja amabugo katobera ogenda gakozesa kyokka amabugo bwegabera gagayina njagaweereza namwandu njagaweereza namwandu obera gajjamu babysirani nedda mukwano gamuwe gamukube nida bagamba mwamma amabugo mwamabugo munnaye galina kumala bintu byakuziika kasokuyisaawo ekiki bagayita mataaba because ne botandikawo business banaye wallahi ne botandikawo business gamuwe aganywemu amata munnange omwami oyo yali taziika ku kyalo okwo kati banange munsonyiwa okwogera sigenda kwogera mannya naye emboozi ngera gyogerako kati ng'alina ekikomera kyo kyali kirungi naye ng'abantu we bafiirwa ajja bwati n'emmotoka ye n'abagamba bannange mujebaleko nga kitalo n'abaako gw'ayita n'akwata akaseere n'akamwana avuga n'agenda ewuwe naye lumu baganda be bafuna accident ne bafa bangi era sigenda kozesaga abantu kugattiriza bamanyi ani gwenjogerako ne bagenda like bafa bangi mu accident ne abaleetaawo kati ekikomera kye kyalinga kiwanvu ate nga geti ye tosobola ng'oyingirayo kolayo ki olaba ewabidandi paka nakati geti ebeera bweti naye kati kuva dda ne wena n'omuto ebeerayo nzugule oba teggalawo ku muzikiti ng'oyambuka bwoti ku muzikiti agamaka agali awo ge gaali agafu actually daddi wange yali chairman w'ekyo ekyalo kya Nsimbiziwoomi kati munnange nga agulawo gate kwolwo ng'afiiriddwa abaganda be abantu olowooza bagendayo tewali yalinnyayo kale ekyokuzika kya buntu tekiriko ebyo nti ate munaye nze oba tebanzika baleke naye ate munange ekitabo kitambula abantu ekitabo kitambula naye omuntu okujja physically n'akusuza it means a lot so atulaba alina okumakinga sure nti ku kyalo bwe bafiirwa yitirayo bannange genda naye muno n'afiirwa ng'olina birthday party n'okola party n'okuba ebidongo nga muno wali afiiriddwa birthday party bannange if it's akwanjula I can understand naye birthday party ekikomera kino kirimu party wano waliwo omufu naye edda banenge ekyalo kiwola our parents would even carry their blankets ne bagenda ne basula abalala ne baleeta n'ebyokulya kati ekabale nalaba nga wabeerawo n'ekibiina ekyabakyala n'ogenda okulaba buli omu nagenda neneebuuza lwaki basitula muwogo omulala n'aleeta enku bonana ne baleeta ne bagamba bakyabikola naye bufe wano munaye ekibi ekyokuziika tekiriiko ekyo kyova olaba walaba family gye batta entebe omwami n'omukyala imagine omuntu n'abakubira amasimu naye ne musigalanga because I don't think it took that guy something like 10 minutes okusanyawo obulamu bw'abo abantu because the lady was actually looked up mu bedroom eri ebbanga lyali limala abantu okujja okuyamba but I think because baali bakajja probably tebagulawo they don't greet people bishibishitegeera ekintu kirala kyoyogeddeko nedabanga nakyo bannaye abatwetoolodde bwe balina okubeera poliisi yaffe sooka tulina okukolagana groups ku byalo nti ne waba mubbi omu yaweereza munne ka message mu group oba n'okuba oba olina enamba ya buli muntu at least abantu baba 10 ne beekubira ne wabaawo ekikolebwa naye abantu babatira mu maanyi simply because balaka baali tebeewa abantu ali mukubira ali awo Ntebe naye ali mukubira w'e Kampala amuyamba okitegeera so abantu njagala baweereza bamanyi ndi muntu w'abantu mbakkiririzaamu nti tebagenda kundisappointinga regardless of my party ne kala gye nzigiddemu
Kati abekireka bajja kwita okuyita liri erinnya lye watugamba naye bata eryo balekera musajja wange saagala aliwulire twafunye munange we are in love watondaba gulo bano njagala mwebaza oba nfukamire fukamira njagala lwakubanga omuntu yakulonze kubo wanje banange ate oba mpulira nga njagala nakolera maama we baby shower nga yaki baby omulungi baby boy ano bwanneemolerako twala eri kutubiddeko omwami wange SL kankomaawo webale kundabirira wagenzi wafenga bigaali bijja kujja temufaayo atatubuzaza wagenzi mubaala olaba omuntu asobola okukola baby shower maama we okumuzalira baby naye manye yazaalira omusajja bannange twanditandisa okubakolera baby shower ali consistent ekintu ekyo kyogiraba ale kusinga gulo yakwesimbawo mukwano nedda osekeza kuyaya emmere leero olulya kugwe babaleetera ebyokulya wangi how long wategedde otya mwakamala bbanga ebbanga sijja lyogerako kirabika mukyalimu gundi mukwano wotukira okwagala wotukira okwagala alabika nedda alabika konoobala amabaasi mpozi wagamba obala mategula kale mategula maama oba ogalaba siiringi kale konoobala siiringi agenda oba obala obusiri obuli ku siiringi nabbubi naye ebyo kale mbijjayo kati simanyi Bambi, oh, that is very good. Yeah, he's a nice man. Thank you for loving me, baby. Wamgambye ayagala n'abaana bo Vidi. Mwasisinkana ku social media? Nope. Somewhere. Wali otudde? He sent someone, Jane. Yajja nga ndaba. Kyabaamu. Ne baŋŋamba. The magic word. Talanta. My sunshine. Pita kabite. Bambi love looks good on you. Yeah. Believe me, you naye mbona nga tuvudde mu lwali. I'm not searching anymore. I have a man. For real, like love looks good on you. For real. Bambi she has a man. Luli ya search. No wonder she does. Kati chitekeza joshua shajja kuyaya. Alabika yamujja kuyaya. naye ng'abantu abaagala bajja kuyaya ate abo obuvunanyizibwa naye saamujja kuyaya saamujja kuyaya ntino nti nkugambye nti me I sit kuyaya and I feel home nentuula nze ka even Dodo does that ne gogambye for you can't sit somewhere because men bobabeera balowooza tu men think omukazi we yereeta out azze kunoonya ekyo kye balina wano ate olaba ekyo ekintu ekyo ekintu tolaba n'okutravelinga. There are people who can travel alone, solo traveling. If you can solo take yourself out and sit in a place and enjoy that me time, you will enjoy. Okitegeera nze I do that nga ndi waka. Njagala nnyo okubeera ewaka nzekka. Think about yourself. You reflect on a lot of things. Naye eno sisobola kugambe bakutumira wakiri omuntu nga balowooza ozze kwetega kati binagambye ijja n'alya lunch kuyaya. By the way, kuyaya balina emmere eri their service is top notch. The ambience is super nice. Their tea is banange aye kati wangambye balina ne quiz. Balina quiz night every Tuesdays. Enyuma it's fun eberamu corporates only. Kati gwe ngaali mu love kati tuwe tips. Abasajja wawadde ogamba batulimba. Abasajja balimba because even before I met him mu past have dated people. There is one that I dated. Waliwo embeera gy'oyitamu n'otuka n'otya n'abasajja nga olaba bannaye balimba nga bajja kuleetera ekintu ky'abantu okugamba yoyo okulu yali noono okulu yali noono kitegeera naye kiva ku mbeera nti oluusi oba omanyi omuntu yoyo
I got someone najanga ku dduuka lyange neyeewuubawo naye nga bw'ajja abula like 2 months olumala n'adda naye nga tankwana tanaba kunkwana nga customer munaye lwali olwo nga gayankwana gayo lwe yankwana I remember he came nenkwata ne kaba otunda omuntu n'omuwa ekyokulya oba drink azze ku mulimu gwo nemuwa drink netubeerawo kasana kaze oyambala shirts kubanga bannange munange nga nkola ki nga muwa drink nga tubeerawo kati ng'ayita boda nga mugamba n'omugamba nkuweeza boda hey like the guy was so down to earth bichi kati munaye nga customer go waneza boda ankwana ngaze yes like omuntu ajja na kunyumiikiriza bichi n'omwa drink omuntu wa bulijjo radio wrong agayangamba munange Hajat omanyi bampita Hajat, my mom is a Hajat, so sometimes like on Fridays nsobola kwambala habaya munange nga ngamba naye ekindeeta wano nkwegomba maze ebbanga nga nkwegomba biki kamunaye nga gayi nga atandika okunkwana nga twogera nga tugenda on a date nga anyinyonnyola nga mpa memorandum ye webagiyita manifesto empozi twesimbyewo katuzi tuyite manifesto nga nobeera all ears n'omuwuliriza nga naye nga tuvaawo nga tukkaanya nga ngamba naye olaba ebbanga lyenkumanyidde ndowooza ndaba n'omwaka guweze nga nzija nga ngamba naye saagala byano byago njagala kuwasa nga ngamba mashallah nga munange nga gayi tubeerawo kati ng'atandika nga nkyalira nga nange ntandika omukyali nga supportinga ne business yo not really kuba twakatandika munange nga gayi mukyalira nga naye atandika okunkyalira kati nga mugamba naye nga ngamba naye actually omayinza sigenda abeera wano wuwo tulina okufuna ewantu nga mugamba kale kati nga mga kituufu nga mugamba kuba nandigambye nzije wuwo naye yali mu 1 bedroomed house nga mugamba cause nze mbeera n'abaana bange microphone yes mu holidays so njagala if we are to get a house eyenga ejjaina bedroom emu tufune ewantu ewagazi nga gayakkiriza nga mugamba ennyumba kanjiteekeyo baginoonyiza omupangisa nga njiwa babulooka bange abeekireka mbatumiddeko nnyo nga munange nga gayakola ki nga tutuuka njiwadde ebifaananyi njukire obibawa bishi bajja ne balambula mba ndi ewuwe ku weekend nga gayi banongoosa nzijamu obuto bw'entebe nga ndaba passport sezi 2 n'emitwalo 47 egya pound gwogambye ali hambo kakati ate vane kwekyo nasooka nengenda nemukolera shopping ey'engoye like wandyagadde omwami wabeere nga olwaki nga ndaba ebintu byayambala tebinkolera nga mbanyi ntanse n'omuntu wange mutandike small munnange kibi nnyo omusajja okubeera oba nkiyite ki nasooka nenekonsolinga neŋŋamba oba ngezesa alaba oba mwagalira ddala si byagundi bwe nalaba seete ezo nakankana ne passport ng'alina British passport alina neya wano naye jjukira nze bwe yabula nga simanyi nti abeera azzeeyo wa ebungereza munnange nga ndaba ne ssente nga nsirika kati bandi awo nga sikalira nkonkona nga madam how are you munaye njogereraako n'omwami nsikirize nga njoze emmotoka waddayo e London nze asigala wano nendabirira embwa naye tayagala nkozese mazzi gano aga taapu wano okwoza amamotoka g'abapangisa ate nfunamu akasente ayagala nenzija eri ebidomola mu apartments zaabwe jjukira wobeera ne apartments wabeerawo ki meters wansi naye taapu ebeemu ereeta amazzi kati ewuwe yali nga bali yabasubmitaringa naye nga gayangamba onjogerereko naye anzikirize nga mugamba okukwogererako naye nga mugamba kyogamba wano wuwe
nga gayine nnyo nezi apartments mwenda yazinkweka zabeerako nga zize oba okitegeera n'ennyumba yange ngitaddeyo muki okitegeera nga ndi open book gyali naye nga omuntu n'akulimba to that extent tiwasula apangisa cause I asked him wano osasulawo meka 5 ne mugamba kataawo nkujjira nange we nalowooza that's how I consoled myself but it wasn't the case kamunange nga nsirika nga ngamba gaye nja kwogera naye ate nga ntandika birowooza nga nyiiga ngamba naye ono gaye bakyankweka ebintu bino nga tenze wange amanyiwo wange amanyi ku business kiki nsirika munange lwaddayo e UK muba mutudde muli akyagulo nga nono okusaawa 8 ube enkimi ntwalako airport nzirayo naye nga osiibye naye obadde naye omanyi omuntu bw'ati and he's not even allowing you to drop him at the airport ne rajja ng'otegeera after 2 weeks nga ali mu Uganda n'asooka neyeekola data yenna si kirungi kubuulira abantu ng'otraveling out ne mukyala wo bina no even when you're coming, yes, because abantu mubeera nammwe n'emikwano emirala ate n'ekirala abebweru bw'oba ogende bweru toyogera otherwise bijja kusiraana agenda siraana ki mulimu abantu abamu nga bagenda tulaba abantu be bafa yali abaddeko ko mulaavu banna No, but what you're talking about is not the only one. But no, but you were valid. No, but with someone that you love, friends. I'm going. I tell you. God. I don't care. I tell you. That's what it is. And get something. How would you feel? If she traveled without telling you? No. Katifo. Mama tagambo dodonga muzi yagenze ku holiday Maldives. Maldives wamala no genda. That is wrong. If we are sleeping together, yes. And you oinamuka sense kale. You tell me. Manango gambye echi. Munango bya traveling byokka. They even just come. Do you know my ex? And a long distance my ex has ever gone to Jinja without telling me. Ndi ku social media nenda banga ali Jinja naye nga manya ali Kampala kati wafuna accident. You communicate. Communication is key. Mantu kati ayinza okubeera nga naye alina ba friends abalala n'ababula naye omusajja wange azukuka n'omanya n'omanya agenda mu banka n'omanya agenda ku brushing n'omanya communication is key olowooza waki ndi glowing ng'omusajja olaba wammanga oli in his life mubannaye muhani zukuka ngenda kusanya no when we are not together. But he practically tells me everything. How his day is going to be like. Ngendo kuzuku kanango kolebya. Ngamanyi hani chali polwalero. So kali kati bwategera nti ntagenda that day to Sawezi ube mukiba. Ne mugamba nja kutwala enkomyo nagamba no it's okay. Ngatagala omutwala. Kakati nno ayoge go serious about the money to era kati agenda kirabula bikati. Naye kubye nali mwatulira byonna namugamba n'onkweka nambala n'entegeera nti abeera Bungereza ekyo nambala n'ekitegeera yes kati nno olumu it was Valentine's Day nangamba musange ekireka nengenda kono n'obwo obulabo bw'engoye bwe nabugula kikutu nga yangambako ngenda Nairobi n'agenda kumbe agenze kuggyayo motoka ezi Benz ne double cabin. I think nga simanyi kati gayangamba nsanga wana ekireka manyi we tulinyira bu taxi obudde eri jabeera sijja kwogerayo nga munange nga ngamba alero tetugenda kulinya taxi ne mutandiko mu bakemebega manyi tugenda kulinya boda ne tuyingire mu motoka nangamba kwata ovuge naye omuntu bwati wankulaki like everything to him is I mean the guy is very secretive. You cannot tell me that you love me when you're being so secretive like that. But when you know n'abantu munaina kuzino sibangu yali agala kusoka kumala kutegeera abano dodo ambassador. No but dodo you know that they are men who they are women who are sharp. Agenda kwagala ko bintu maybe yali agala kumanya whether she was genuine. No, woman ku airport ne Rose. Let me ask you something. Why is it that he doesn't tell me when he's coming? Like Naskana Malawi like 2 weeks. Me, I'm at my place thinking that he's sorry.
Does that make sense? Munange, the people who are like that, why do you find it strange? It's very strange. You just have to understand somebody nti ye ebintu byabikola bwatyo muli abantu abamu kyabakola wabeerawo priority ye nga gwakomawo gyatuukira era kyaliwoko like one time nalina site ye Kololo kati Koro nafumbira abakozi waka neŋŋamba kambatwalire emmere Kololo temufuna abantu we baliira bu hotels oba bu restaurants kati nga nfumbire waka ne mmala ngitwala najja naŋŋamba I'm going somewhere bichi ne muwa lunch ne mugamba nendaako on droppingako at least kwa Akasha naŋŋamba ndi ku bwangu bichi munange ng'agenda bwe yagenda nga mpaakinga emmere nga ninya boda ne basket yange ey'emmere nga ntwala emmere kati twajja with my boss ne mutabani wange ne tujja okunywa amafuta awo ku City Oil eya Kasha munange nga omwana nkoonako bw'atandaga anko bali mu kunywa amafuta alimu ne baby mu mmotoka nedda naye wali obaddeko awo n'otuna n'ogamba oba nve mu mmotoka namukubira simu ne mugamba niwo wabadde papa we obedda weeyu n'ebyo nagamba wangi ne mugamba nkulaba namagamaga oliwa nezijako esimu n'atandika okunkubira amasimu kati tonya wammaye nga bw'ogambye abeerako n'omulala gwabigamba oluusi ze mbeera ndowooza kakati nekyengoye ekyannumirawa wamaddodo abantu abamu munaye obeerawo oli yali selfish and mean kati wenkugambira bwentyo I've told you I did shopping for him nga mmanyi talina when he was going I packed for him guy nga alina engoye n'engatto ebipya brands that is how mean that guy was omanyi omuntu nga addingana akatishaati n'ogamba kamusurprise ababalabika babeera baakula nga babonaabona nnyo nga bakyali bato so don't compare that with someone okubeera nga ngezesa men are just I don't know men so wenkuga nti ntumirako ku S I know right but the S don't change so babe mungambireko agendera awo Because kachendo woza. What was the guy? Kuba emimiro ja David Lutalo mbichi. Because I'm wondering if the person tries to be ngari secretive bwatyo. Nomala noberanga nero linya ne gwalogwe nalaba akola mu parliament. Twagenda ku mbaga ye naye yagamba ya testing ono omuwala mpaka namala nasalawo namuwasa. Kati gwe walinya ne border. Nera gaya ne mwaneza boda kati eyo benzi yamala n'agitona n'asigaza eyo naye ate namba natamuwasa because amula ono ye yagamba ya qualifying I don't know whether it's even good to test your partner guy namukyawa Rachel wamma omuntu atambula ne bakugamba bugambi munno nno mwali oli yaze weeks ezi gomanyi bw'ofaanana ano oyinza okuba nga oli mu bwenzi ng'alina okukukwata kakati nno leka nkubuulire nga bwe nkugambye nti namulaba ne ku mafuta ng'alina omulala naye ng'abadde ku bwangu there is somebody ndaba abalebera bangi especially abava ebweru ne baba bagenda obalaba n'obalaba akuba bifaananyi ng'atuuse oli mukazi we Bina, you have to tell some bokuno obuzibu mukuba. That is something you have to put in your mind. Abako gwagamba. Ate ne police esokera kunze. Amba wakiliko secretary we. Owane mukazi we nategera. Na police esokera kunze. Yes. Gwe mukazi we. Maybe. I don't know why they normally they say not that. all. Naye nga bw'oba n'omusajja e Bulaaya. Najja wano nakukubira bukubizi. No, natuuka. Najja. Manya sose nakola date yenna anti tuwalinda abantu 10 muba abawala aba nga mulinze musama era kwa airport wali amukima agadeko ashe chocolate nyindeko ngena kai wona chocolate perfume abasajja kulabanga yamazo webale nnyo ate kati oli bw'ava ku airport najja straight kati oyo musajjawo nga takugambye but they just come abadde akuwa ka surprise kayinaako buzibu because abeera ayingira wuwe akasikainaako buzibu nobeerawo imagine 2 weeks neweziba 2 days tobeera muntu we oba si yegwe
abasajja. Then there's this one yaba omulenzi w'essente n'agenda ebweru. You're watching this one. It was you. Nawe olabye ebintu bulabu. Mpera ndio nenga manedi yakoze mu. Olowooza waki mwebaza. Oze muno ofukamira neera. Munange lwakwata natubuulira mubaddewo bbanga ki lwako ebyo nalina nno byokola twabi myezi ena naye omwana oyo mama yeetaaga baby shower. No, but waliwo kintu kyoyogedde ekya baby shower nange when somebody treats me right tukolenga baby shower z'abamami omami omukolera baby shower n'omwebaza zibeereze kubeera z'abaana ab'embuto bokka bagiyita simanyi bagiyita christening simanyi biki nedda balina engeri gye bagiyita ey'okubatiza ng'omuntu yamala okuzaala okubatiza kweko kwenjogedde naye omuntu wamala okuzaala mu luzungu ne mukolako kati balina engeri gye bakayita erabidde anti muno mwessaasomera sanga omwana omuteekamu ssente za gundi ez'ennyonyi ng'agenda bwe yagenda era yansuubiza naye munaye twasooka mu myezi egyasooka yakomawo wano yakomawo kwanjula n'ambaga nga sigwa ate singa sigambye singanze abasajja mubamanyi naye munaye long distance relationships ezo mama gwe yakomawo n'awasa yali ava naye Bulaaya long distance naye yamujja wano yakomawo naye okuva e Bulaaya long distance relationship nze ndooza nti kasita olinya ennyonyi osiibula ebisigadde nedda mukama yabeera ayamba mukwano temunnabafuna basajja babaagala nga bali Bulaaya temunnaba bafuna bufunyi maama omusajja abeera wano e Kampala era n'abikkola nga linga ali e Bulaaya nga oba tomukubidde tomuwuliza obamanyi bapakisi gwe anti omusajja si musajja abasajja abo babamanyi omanyi lwaki omuntu omulala neera awasaamu omulala omanyi kati bano abasigalawo babeera balina ebigambo byebamubuulira nze nali musiru omusiru yakwata ssente za tuition n'azikuwa n'ogenda mu Bulaaya nedda babeera balina byebamugamba babeera balina byebamugamba nti olina engeri gye weeyisaamu maybe olina ekikoosi ky'abakazi sweetheart kati n'avaamu n'awasaamu omulala nga bw'ogambye nti oli yagezesa omukazi n'owo omukazi oba omugezesezza omuntu n'akwata akasente ke mama nga tukoze plan yaffe ngena genda I'll be sending money ate za tuition si nyangu za kuta newe zitaba za tuition nojja akasente ko mu business tobola abakyala tebakyayagala bintu ebyo bya kusapoti ng'ozimba omusajja omusange ng'ali mu kazi g'omuzimbe azimba kalina n'awasizaamu omukazi nga gwe togisaana gweyabeera mu kazi go naye abamanyi wamanyira byakazi kati mbeera mufumbirwa ng'okugula okumu kuli bweru mukwano abasajja bantu bazibu nnyo naye abalungi gye bali ng'owange ow'emyezi ena mukwano kyogamba muno nti nabamala emyaka 12 baba bazaalibwa nabo nno wange ngenda wangala naye alongo wange nkutumiddeko nze naalongo andi kati olaba kyembadde nkugamba nze mbeera ndooza baba mwekulaakulanya bibeera bya family naye tekati bwogamba muno okulaakulanya musajja omanyi waki njogera bwentera omuntu aba akulaakulanya muntu we omusajja akukwana n'omwagalira mu mbeerayo and love is giving n'omuwa n'omubeererawo mu buli kimu n'ogumira embeera eyo diya n'azifuna nga tokyamusaana Gabina ya msana. Chocho wacho tugamba. Anda nawe obeera oyoganya okuliftinga grade. Ndowooza owulira. Ambasada w'abasajja. Sina maanyi gerero. Bino oli ambasada wa. Mumuweereze ka mobile money nga abawolereza.
Nena miyigira kummwe mwogera ne ndoka ndaba ne okubasama ng'omusajja si wuwo. Kikulu banaye. Ale no ne mubakubira sama ne bamala ne babalekawo n'otuuka eri ew'omutuufu nga supu yagwamu dda bannaye mukuume supu. Nga supu nga supu yagwamu ng'okubasama osanyusa ono atagenda kuwasa n'otuuka kwagenda okuwasa nga supu yagwamu. Nga wakunoonya wakulembeka. Sobola supu wagunde sisobola yadde omukkiriza n'atiirikako bw'ati. Naye munnaye kati mwagala oyo musajja bw'ati omusasula ekyokujjako okumwekuumira. Naye nammwe mbeebaza mwebale kwagalana n'emikwano gy'abakazi nga si myangu. Mwebale simanyi we mukikola era sigenda babuuza. Naye ndowooza temwebitrayingangako kutuuka n'owulira nga kakati era ekyawukanya abantu. Ebyokuyomba tebikwawukanya na muntu. Muvuma. Bwe banvuma yekawadi tanvumirako. Era munnaye nze sikola ntalo. Wamma nera simutuma kunvumirako nera ekyo zibeera mpisa mbi. Manyi lwaki ankubira nga ali stressed. Kwati kyolina okukola. Kati nokola kutula nange kuneta kuyaya tula sirika. Lwaki ogenda ku social media n'oyomba? Dabayo. Nendiritinga. Nanyiga ne kimulumya omutwe. Kati nolaba nange mbigwamu obugwi naye nange mmanyi okuvumirako. Obadde tozisoma ezange. Nze munaye bukazanda bamu ekyobuwemu I just did it. Wamatuwemula. Ovuma kyako. Nera bwe kiba kinene oyo yali akiddamu. Anti nkuddamu kyonvumye. Owulira olaba naye bw'osirise. Olinga kabina. Ate kati ngambe kyate olinga kabina. Anti engeri gye ngenda okwesimbawo kati protocol has to be observed. Ekira kye njagala okwogerako beba n'abantu like I've seen it happen. It's also one of the traps I think abasajja gye bakozesa okubeera nga bajja naberanga kugulako ebintu nolowooza ali supportive kudduuka waliwo n'omuwala bambi omo yali akola ku restaurant gagayi waaliire emmere naye kasita yamala okubala gundi okufuna n'adduka. Kati oyo omusajja ennaku zino bapangisa na apartments nagipanishinga nakusasula emyezi 6 namala okukuta n'adduka nga maze okusasula apartment gyotasobola n'okwaffordinga nno 8 miliyoni 2 mu kitundu oba kamu myezi 6 n'ogamba nasinga yazimba. I'm serious, baby. N'ateekamu n'ebintu n'agifanishinga. For you can afford 200 or 300. Nga bagisira myezi 6 agamba mbungenze naye ngenda koma mbwangenze bweru nendo obukoye babuleka mutadda takoma landlord yakukubira n'agamba okimanyi nga abasajja me have friends n'agamba oyo omuwala agambye eki niyenda muteeka musete zonna mmale omukozesa nnyo namukwata video omugatu nkwegayidde tokikola era munange gye bali abasajja b'ennaku zino bateekamu ssente n'agamba kati oyo ngenda muspendingirako miliyoni 2 mukimale ngende kati wembaga nti njagala kukolera mwana w'abandi baby shower because I was acting hard to get abagamba muleke ndikumpe anti kyekyo kwene bagamba myezi 6 gaba ne wamutambuza omwaka ngabakubuza kirishiraga yamufuna natwala obudde bamanyi n'okubetinga naye kibbina ekyo kitole ki n'agamba njati ngasi mwangu nja mufuna flowers nesanka okujja ku mulimu zira nkiziki n'emmotoka bazitona naye ng'ajjukira kaadi bamala ne bagijja mu parking emmotoka nabiwulira bibana mu bondi ezimuuza mu bondi n'apangisa bambi kyatukakako ku muwala yafuna gayi namukwana yali mu Nigeria namukwana namugamba nze wano wobeeramu bano saagalawo namufunira apartment kumbe nno namala namugamba ngenda kufunira emmotoka nze mukazi wange tatambuza bigere namufunira emmotoka kati namala namugamba bizinesi yekyankalanye byetaagayo akasente naye sente zalina tezimala
omwana n'akwata savings ze zonna $225,000 n'aziwa omusajja. Mama yamuwa emmotoka naye kakati n'agenda ku business trip eyo paka kati naye jjukira emmotoka yali mpangise bagitwala kyayasigaza bwa munju bwa sente mmeka ku $225,000. Omusajja naawe obamanyi nedda Yesu ojja muyita bawolereze nnyo. nedda Yesu bannaye omuntu abeera yakutuusizaako ky'okumutuusaawo yatuuza akamotoka kange nali mukoze eki ate wali mulaavu kati tonagula agenda kungulira emmotoka naye erina okubeera mu mannya go. omusajja wange talina kyampa nga tekiri mu mannya gange. He's a generous man. Oba how do we know generous? He's generous. Oba how do we know omusajja atali generous akola bw'ati. Era gikuleetera n'omugamba nkaadi nga teriko n'akugamba owaaye kikitonjagala waki onsaba kaadi simanyanga obadde oyagala bya motoka ondeke oddamu eki tosirika. motoka yiyo ovuga ngomanya muyaayi saakugamba haji eyagiwaayo ng'amahala emirundi 2 ng'abasajja tebanyongera. Kati kati gw'olina ki ogaye tetuba kwongera. Nina owange omu abasajja bangi owange ali omu abasajja abo abangi abo tobanyongera nina owange ali omu very contented. Hi sweets. Nange nze honorable nza kubuuzako bannange nga life can be hard. Paxi kiki ndi honorable sebe ekireka bampita we bannengera kansala honorable. Life can be hard. Life can be really hard. Naye kakubyemu ggwe akasente kaako konna. Omanyi ntunuulira obulamu buno like tebulina first tebulinaako rehearsal. Ola relationship okiyingiramu waliwo rehearsal beera ogamba kati njize ogenda okulanga neero oyingira nga tomera kisenge kirala. Love terina formula. Togera byaki formula. Twogera Luganda love terina formula. Terina formula. Tuli mu Luganda formula byaki. mu Luganda kiri bata formula. Terina formula. Olaba kati waliwo kinaba ku TikTok like last month guy dating this chick for 1 year. Omanyinga amutute everywhere. Maldives bichi kyokka segomba bantu nze ku online fe byaffe kye tubipostinga naye nga tuli happy bitya. Ngaga yalingira sagaba sagala kulaba ngo out bichi gundi simu kwagalako n'ate abakyala mulekeraawo okucawo. Agenda okera ku one Saturday nga bamuweereza bamutaginga era bataginga. Now amweza limtaga isn't this your I saw on TikTok eyamubastinze he wedded naye bano ba America for wedded wabirabye bisala bya munyumize omuwala yamwabiza n'agamba I've been with that namwita ekigambo n'agamba omwaka mulamba n'ateeka screenshots n'ekyo bali bonna for the wedding yali naye natulaga ne sorry ng'alina gwagende screenshots yamukubira essimu nokoro yamukubira babe I want to come and rest kumba afuna sex omusajja omumanyi kati ngafuna atigati mubulyako bigwagu nga ku wedding day kwennyini yawasaamu omulala nga naye amazono nga wamusaba n'omwana abasaada abasayiza abozo bonana yali abaagala what excuse did he give omwana yamwabiza n'agamba someone should tag omukazi gwawasiza natulaga n'ebifaananyi yaliko munju nga alinamukola pressure munju y'omukazi ate omukazi ng'agenda naye eri owooli omusajja kumba ina bali abasajja bazannya ddate probably yali mu state ndala endowooza wamma olowooza waki kati abawala beekyawa kati nabo bazannyi b'amizannyo otuuka nga weekyaye ng'owulira omutima gwo gwafa naye munaye ofuna omusajja omu n'aguzza sajja gye bali abazza emitima balina laavu gye bali abali genuine gye bali yamita na beach nga alina kumpaga ye naina balimo after party ne bagitwala mu club
chick naga mutabi ngono omukazi nala musajja naga omukazi even feel sorry for the woman then naheba naye full fiance ziyangamba ayagala muzaalire in fact try to get a plan gacha mwana kale era kati embaga kati oli yali ekigeza gwayagala yono oli yamukubye embaga fiance ayinza omukuba embaga naye nga yamukubye lwa sente nedadiya era onzibirako n'oŋŋamba munnange tulina diire onzibirako n'oŋŋamba era bwe tubeera mu mukwano nga nkitegeera ng'abasajja b'ebweru bagamba bakyakazi baabwe mpasa lwa mpapula nomanya nti bawali eyo lwa mpapula kakati banaye nti wetunyumya ebintu bannanyumya bayinza otulaba ne batusuuwinga nawulira ennaku ze basuuwinga abantu ate nze nange ndi mulekwa kati there is this couple omwami yakafa naye lwe yafudde omukozi abadde lubuto ng'omukazi amanyi buno obusajja bwe obwa bodaboda bwe bunanyini lubuto ng'olubuto lwa mwami wa waka awo tosinza butanywawo abasajja obamanyi omukazi gwe yandirwanyisizza oba kitegeera kakati nno kati olutandika otya okukaaba because waliwo neyagamba waliwo n'omu gwe nalaba meanwhile Solange women syrup ekola ku bakyala abalumizibwa nga bagenda muki musonga n'abakyala ng'olina heavy flow nze kankoledde kayinza okuba naawe kakukolera naye nga olaba ekintu kyowali omukazi omubambi yali akaba lwa bbaawe okubeera nga yakolaki nga yafudde naye baatugamba nti kasita baleeta abaana nga bamufaanana mu obwana bw'ebbali bufaanana ate n'abaana b'ebbali bafaanana n'alekera awo okukaaba bagenda amaziga n'akala gakala n'okuziika n'abeera ng'ali bw'ati n'awana speech kati nno n'agamba alina omwana w'omusajja muleeti abantu neŋŋamba abantu nga amangu ago amaziga gakala bannanga obeera betrayed n'owulira nga bannanga onyiiga obunyiivu obwe n'ennaku neekugwako n'otandika kulowooza ku biri wali obadde olowooza tata wabanondeseewo kale obadde okomangawo fikibusi abaana kati kiri nekijja ne weetamwa essaawa ezo tomanyi kati abantu bakaaba bwe bati omuntu afiirwa bbaawe n'akaaba because he has been a nice man a nice dad kagamba nga you're going to miss your partner then ne wabeerawo abakaaba ffe bamulekwa taata akulese mu bbanga fe abamulekwa be balese mu bbanga tetukaaba nga bali bati abaana babagaga baba bakolako obukozi bwe bati obalaba bazirana balina we batandikira we badda baba balese bagumu kati abali okwelinga okukuvamu atulesa atya tugenda kuddawa kiki ekiddako naye bali baba bagumu babagaga tebakaaba babalese buli kimu kiri sorted kati n'omukyala amaziga gabula n'ogamba muno omusajja ekiki nojjukira ng'oluusi abadde adda na 11 waliwo abadde 11 ez'olweggulo n'ogamba oba yabazaala ddi badde nabyengenda okunyumya naye ayinza okunkubira nanvuma mu lusoga naŋŋamba musiruyiwe mulikola sho oli kummanyirira ninze nga mulikukolera ku shoda imwe balenga abaami naye oba obudde naye ndoza bagamba buno mbulogi zijjula nnyo during ka break ako kusawa ka lunch break tewalaba eri gundi mu mawulire omukyala yali yewulira bubi na omwami we namugamba leero sigala naye ng'omwami amutwala namudropinga kimanyi nga bano baneiba baba bamanyi ekigenda mu maaso nti bawo yebaka ne maid nga gwe tomanyi simply because balaba buli kimu ekigenda mu maaso neweebanga residential home era abantu bagamba omusajja oyo emisana okomawo okolanga ki emisana aleka nadda ku mukozi oyo kati koro kyala yewulira bubi n'agamba omwami we omanyi kansigale naye yamutwalanga namudropinga ku mulimu imagine omuntu bw'atyo kati we yamalanga nga bamudropinga nga dda neesanyusa n'agenda kati kwolwo yamugamba amanyi genda ko omwami kale kandeke emmotoka ejja kutwala mu ddwaliro nti kale omukyala aba mu kisenge amanyi omwami yagenze edda ajjukira amawulire gali mu mmotoka kagajja yayiseemu amaaso yabasanga n'omukozi mu mmotoka
omukazi pressure nemukuba ne bamuyoola ne bamutwala mu ddwaliro nakubira mukwano gwe ngono wanakubira oba gw'onamukubira nakimugamba n'amala nakutuka nafa kati oyo ye omusajja taliiko kugamba nti naye ekintu kino we bakitegeera kigenda kukola impact kimu naye ate munaye mulimu n'abakozi abamu nga bajja n'ekigendererwa ekyo kimanyi nabo bangi lwakwana waliwo ne association emu gye nali mmanyi nga ye oli atraininga n'agamba olaba omukazi yeemamaaza nga wenyigawo wanje baganda abaana abavubuka abali awo abali singo babagamba abaana bawaka osanga babatabani bawaka wagambako kasita olaba nga yeemamaaza nga wenyigawo mpozi ng'oyagala kuddayo mu kyalo olidde nabayigiza n'okufumba wojja mu kyalo yayagala odde mu kyalo munaye kati bw'obeera ne house helper teweemamaaza bannange nga yazze Kampala atayagala mmanya nga amanyi ekyamuleese olwakamu nakasanga nkakutamira akawala bannange nga muganange yali atudde ng'atudde mu sitting room abasajja no babeera bwe bati omwana aliko okubeera ng'omuwala akutama nensooka neneebuuza ono ayera wano atavaawo kiki ne ku mizigo ng'ayera olugoye first of all yali yankyankalanyiza dda nga it's a see-through ataddemu kabayika naye nga kampi you know nga it's more or less like a pant kumbe maama nagenda neŋŋamba nendyoka mugamba gwe lwaki okunamira muganda wange Do you know how many men abadiscussize ku nsonga eyo nti bo buli kimu bakiyigira ku bamaids banaye parents you have to be vigilant abaana abalenzi bemwine ewaka obukozi buno obuwala bwa waka bwe bukola kye buyigiriza abaana baffe empisa embi naddala ba teenagers jjukira emyaka egyo bw'atandikwa body changes because ebitya biki batuukana kati webasanga akawala nga koonoonefu nga kamuyigiriza I have so many guys abanyumiza nti bo batandikira ku bamaid ate bali sharp bamaid bo bali very very sharp kati enze emboozi bwe tuzinyumya tolowooza nti tunyumya kunyumisa biki omuntu ofunamu ekyokuyiga n'ofa ku baana ng'olaba akantu kati olaba kati awo singa saayanguwa kulengera okakana omuwala neera still omukozi neera still yakola ki neighbor yamufunisa olubuto kyokka nga already mu kyalo yalina abaana babiri ate olaba mugundi uganange bwalugwamu agamu n'obulwadde bwennyini bannange omwana omuto tewabiwulira omwana wa senior 6 yayagala omukozi n'addayo n'anyumiza owa senior 4 n'amugana nawe saba pass oddeyo ewaka n'owa senior 4 n'addayo ewaka kyokka nga taata alina eguno already nga balwadde kati famire yonna maama aba yafuna obulwadde ku taata oba taata aba yafuna ku maama n'abatabani babiri ne bafuna obulwadde ku mukozi ebintu bino gye biri naye n'abakozi bannaye abakwata susu z'abaana ne bazikozesa kati ebintu ebyo byonna buli wembirowoozaako bannaye wobeera omuzadde owunga you know like there are women who their kids nga ye n'akikola bakikolera ddala nakwesa omwana wa munne kyova olaba bannaye n'abantu abatuyambako ewaka nabo baba beetaaga okukebeza nekirala omuntu n'oyogera naye n'abaana babatuuze nga boogere nabo nze my mom used to tell me olaba mu bulamu bw'ensi eno there is what mubisoma ne ku ssomero there is what they call sex at sex once you test like this you can never go back so it's better you abstain no having a sex at the right time onookulanga ekigambo sex era okitegedda tosunya amabeere biki n'okulanga okimanyi nti there is sex there are repercussions. Yes. By the way, that is the word. Noyogera n'omwana. Nzukira ka video ka consequences yes oba video nama mwagira ba anyway ndi wadda nnyo temubimanyi. Consequences yali about HIV AIDS like omwala yafuna olubuto. N'amala n'ava ne mu ssomero naye banaye n'abaana ne ba house helpers n'aba blackmailing abaana b'ewaka. N'amugamba if you don't give me susu
I'm going to tell your mom you went outside. Ola bino byogamba abaana. Because I've seen it before, like someone nagamba akana manipulating, akana kagala kufuluma kagene kazanye, ne kalina kubeera nkali nice. Ewa house helper. House helper munenga azanyisa gundi y'omwana. N'ekirala, men like babies. Omuntu amuwa amazzi g'okunaaba, amugololera, amuwa chai, amuwa emmere, atandika n'atandika ng'amulaba nti kati yamufaako yamwagala. N'ayagala omukozi. Watya nga nze naleeta omukozi nga musasula sente. Munnanga abasajja ebyo babyerabira, ye alabira ddala ng'ono yamwagala gwe oba agenze kukola. There is a man who got an accident. N'aleka ng'omukozi mu nnyumba naye nga kye beekola. Ng'omukyala yalabirira omusajja nga amagulu gano bagateekamu ebyuma. Nga alina okukola basasula ennyumba, basasula omukozi, balabirira abaana n'okumulabirira. Naye ng'amusasulamu kwegadanga na mukozi. Abasajja bannaye, like, they're not remorseful. Bo tebafumiitiriza nga baagala sex. Ngaze manyi ne menu bw'eneebeera. Yes. Kati yebyo ye amuwadde akatunda kacayi amutaledde amazzi alaba nga omugaso gwe teguliwo kati olimu era amanyi okugamba n'ono omukazi. Kati osanga atatya atandika n'amuwasa n'omuwasa. Atatya banaawulira batya? Bakkiriza bawasa. Gavumenti yakkiriza bungi. Abaami okuwasa abasajja abangi. Abakazi abangi. Rather abakazi abangi. But bakoma ku introduction. Owempeta abeera omwo. Abasigadde baba meka as long as ola mbadde mwejo vaana tebabakkiriza naye kati tulabye kamwe malemboka bannange gavumenti ebabeereddewo bannange nabirabye nange ndabiraba stokoma ku introduction neoyongerako okusatu. My man was like, baby, what do you think about this? Mugamba mukwana ebintu ebimu tebyetaagana ku discussingako kubanga nze simanyi eri gye nali nabonaabona tombonyabonya gwakubiri bannange. Sharing is caring. Naye waliwo sharing betabeera caring. Betabeera caring. You're right. Nale kunyuma bambi munyumye. Oyinza ogamba mwe ba honorable. Onyumye no matching up black nengato black bugundi obo babita batya mpozi bwera bitte. Old school. Old school gundi are very cute. Thank you. Akavili mama humani. Ati ndi honorable. Ndi wa DP eya DP Greater Again eya honorable Sebamala Richard mumulabiranga ddala ntumirako Meya Kawere nintumirako ne Honorable Fiona Nakalembe ekirekawo. Ntumirako ne maama wange omulungi Hajja Olwaki abaana Mariam da abantu ab'ekireka bonna abawala ababeera boogera ku kireka n'abaami mubeera mwenna mubeera sharp. Anti tuli kumpi n'olubiri lwa Kabaka ekirala tuli kumpi ne Kampala. Mubeera nakulira Bukoto. Nze nakulira Bukoto. Siina kyalo. Jjajja wange weri ewa mukalazi nze nkulidde awo Bukoto wensomedde tatange yalinga awo headmaster and mama wange amusomesa awo ku Muslim awo ku muzikiti. Tujja kulabiranga ddala. Bambi abantu b'ekireka mututandika guno ogw'omunaana enkya ngenda mu bifaananyi mbisuuleyo mbitambuze ntumidde abalonzi bange ab'ekireka awo ku Kirema mu katale. Ntumira abatuuze b'e Kasokoso, abatuuze b'e Naalya, ntumirako ne mukwano gwange bamuyita Millie Wigs, yambaza wig eno. Atunda wigs ennungi. Kati relationship y'emyezi ena. Relationship. Kati no ki promise ring. Agambye mbuno yabadde nayo okumala ebbanga. Badde kati n'enjala olaba tanzira okukola enjala. Omusajja ndabiridde wigi zizino kati nyambalaza. The only thing is kati oyingidde mu bya campaign ogenda kubeera busy togenda muwa time gw'ogambye babeera balinga ba baby. Ati no kafuneyo baby omulala abaerenga. Yangambye agenda kutambulanga nange mu campaign anvuge mweri emmotoka y'ennene nga mpisizaamu omutwe gw'enti. Bananga that one is a supportive yes. one. Why do you think I went to do a baby shower for his mother? Meanwhile, Owange,
wange yagambye naba nga agenda kungula ewaffe ekitabo kya mama wange ajja kirabiraawo fana kya plan ajja bayita naye munange omanyi toyangu akusanyuka oba njogeza nnugu simanyi naye bagamba muno olina kusanyuka nga wayiseyo emyezi 6 mukwano lwakuba laavu y'abasajja abasajja be bakolera mu myaka abinkoledde Oshitegeera, this is God giving back to you. Weebale nnyo w'omusaba akola ki He restores, man. He answers. munaye kati w'omusaba akola ki akuwa naye munaye okyabuzayo emyezi I prayed for my man and I keep praying for him wange wange God has restored. he's my answered prayer in 4 months mukwano n'abamaze jjubire ewo feeza batandika nga nze olaba abasajja bajja muwala mu bbala n'amukuba empeta ekiki kyogamba myezi 6 totijja nnyo mukwano I will surprise you ate akamwa kabi kano kamwa kabi sijja keteekako sijja kweyogerako bibi yes tulabe bulabi prophesy ebintu ebirungi mu bulamu bwange is my man and is going to be my husband amen kati atateeko ne business yakuwadde sente zakuwa oziteeka zitadde mbiri naye business negiina bino akunyumiza wano gaye yagira mu business nina business ate tali awo lwakubanga munaye manyi babeera mugagga ekyo tokimala nayo kankusabye ekirimu ansaba yadde ekikumi sibe bano abakuteekamu milioni meka 2 3 namala nakwolako 10 after omwezi awo ate yangamba omanyi kati engeri gyendi mu majje simanyi kibaga tusasula basasula USM abakuba yali ankwana bukwanya ntitegeera naye nga yali anteekamu mu weeks 2 yanteekamu zira nti nazirya biki nabo bwe busente obwo mitwalo 5 obwo sebona nga amuwola obukadde 3 azeeyo omwana ku ssomero naye wansanga ndaba gundi gwe nakoma kuwa mmotoka ddiya nakoma kuwa mmotoka azoka nakuteeka mwaye namani nakusaba extra webale nnyo nadduka ate nange n'ozimuwa naye kimanyi kino microphone kweri kikyafa ali muggulako kasalamu banaye bagenda kunsiba nga byendalabye ate omuwala w'amaanyi omusajja ye yafa omuwala w'amaanyi nnyo oba akola na ku TV oba akola bannange bambi okasalamu bannange simwe mwaguze obuntu maama obuntu nga mwaguze bwa bbeeyi nnyo yabimukola mukama amusaasira ebyamusobako yabimukola kati nebbi naayina kati jabbi muwalaita really babikola birekeremu ddala ate oyo yali nga gatalimba abayogera ekigambo nga kiba kyekyo nnyo nange abawala amanyi muno yeesimbawokko anti nedda kati awo ng'omuwala atandisa omulabiramu eyo perspective omuwala abalanda bakusiiwuuka tubagezi abantu nga tebasiiwuuka ddi ninga mwabali eyo ne fax kiri eno program yazgatako nawe ndukuwe anedozo jalumpa after kwa nja kwerabira nja samewa naye gwatanya mwengo wete nawo byogera nganze kisumatuke nayenga bannaayo yono ashili munange mugenda mulaba campaigns ababere kireka simanya mama we munsonderako ku kasente k'ebipande emirukeegi jonna nino gisimba ennaanya nnyo ebipande ekireka yonna olaba obeera mulungi nga tolina makeup kateteka kikana ekifaananyi byanki ekifaananyi kyanca ngenda ne honorable Fiona Nakalimbe mwana w'enseenene
tumirako n'omwana Kawere, tumirako ne Honorable Mulindwa, nentumirako ne party president wange nze gwe mmanyi Honorable Richard Sebamala. Alinga ali ku radio. Bannange banna DP. Mundabira. Great again. Kati no kale na egundi sente baziteekawa. Exactly. Ez'ebipande. Some namba. Namba yo ya Dodo. What do you mean? Bazintere ku namba yo. Sente zange. Ez'ebipande byange. Namba eriko. Yavaako naye kanjisome wano bagiva. N'osooka kupeeza voice note. Nja biteekako awo sigirina mu mutwe bannange sima. Nenga Ashley oli ku social media. Nsoma neyo by the way. Bannange. I have no issue. Nja kuba kalwanze neza n'okwerera ko geri yato. Nende tuzine. Neno zirya nenga ina mafuta. Ayenze munange. Bannange nga neyanziza akakisa kano. Bannange nsaba ku kasente ka bipande ka campaign namba yange eri 0778 105 766 kanjiddemu mu Luganda eri 0 noti 778 mu noti 5 766 ereeta amanya gange ag'amagumba Ashley. Perfect. So Bambi send help. Send help. Thank you. Genda bakiikirira abantu. Genda kukiikirira abantu beekasokoso bakireka nanaalya. Abantu bonna ngenda bakiikirira. Naddala bannange ntumirako basista baffe. Banyigirizibwa eyo. Munyigirizibwa tubiraba. Naye katusabe. Your voice. Sinze nzekka naye njagala buli muvubuka gwe nasinkana ku district ewa Kiso twogere ku nsonga z'abo abantu. Tulabe tuyinzanga bayambanga tutya. Thank you. Honorable to be, councillor to be. Omwana onjikiriza Pepi Shaw. Mu motoka ennene ya Hani eya S. Chikuchumit. Kimotoka ennene kibadde kirina kwogerebwa. No Pax yeta. Nga tuyisaamu omutwe. No Pax alozoza kusa. You will see me. You will see. You will understand. Ko Facebook. Your Ashti. Asha. Mugenzi tata wange yampa erya Wanyana. Asha Wanyana. So lyenkozesa erya Magumba lya tata wange anzaala. TikTok ndiyo nga Ashley the Scaffolder ku Instagram ndi being Ashley Asha. Okay. Bye bye. Mwebale tulaba.